Mbanya confirminga either omukolo guli mu gardens oba guli waka waliwo omukolo omukolo gusobola kubeera mu gardens nga gwakwanje kasooke tukonfaminga olwo omusajja wange ali Masaka essaawa zino atubulira embeera nga bweri omukolo guli mu gardens guli waka ekyo ne bw'okuba ekimu batokubye teri mukolo gwakwanjula gubeera mu garden ati guno bagutute mu garden tekisoboka kasooke tufune wano baba kyekiriwo ndi sede kati olina divorce wano mbadde ndi mu kola ya akantu wano concerning omukolo gwa chosen bye kugenda maaso mu bitundu bye Masaka wenjogere gwoli side wa ndiwe nyi wano ku blessing bagisa blessing gardens wano ekimmanga wakata ekimmanga wambiasi wano Masaka city mu Masaka city naye bamnamawulire bakola online bakyatuganya okuyingira obirina bubirizi twala talent naffe tweyongerayo okukolasi kumanyi bigenda mu maaso tukwate naffe nekyo zeri engirako order n'agamba tebakola ki temuyingira tetuyingira weewaawo kati omuntu okumusigira ekifaananyi waliwo abadde ampakanya wano nti omukolo bagukoledde waka ne mugamba nti naye ku ground ni omuntu ali e Masaka twagala tutangaazeemuko omukolo guli waka guli mu maka oba guli mu gardens omukolo guli mu garden sebo teyakoledde waka sebo wandisebo nze kojja kitonsa yesebo obuwangwa teri mukolo gwa kwanjula guli mu garden oba kukyala omukolo gwa kwanjula ate era guli mu garden nsonga ki buzibu ki tetumanyi twagala nange obedda njagala kunoonya ku taata wa Chosen Becky atunnyonnyola lwaki omukolo gw'okwanjula gwaba guli mu garden amaanyi gonna n'obuvumu n'okuwangaala mu bufumbo n'emikisa giva mu kasooli yakammwe akewaka kyova olaba okwanjula kwonna ewaka ne baba wafunda watya ne baba wabi batya ne babakola batya bagerengetanya ne basooka ne bakolawo tenti entonotono omwana mwagenda okufulumira oluvannyuma ebbali ne bateekawo weema ezo ze baagala nti bw'anaamala okufuluma obulungi ajja kugenda wali mu weema akole ki abasozi naye nga bali ku mbuga ya waka kubanga tulina kye tuyita entabaluganda agenda gifunira mu loogi kanga bonga nti bali mu garden kyeza bataddeyo ka tenti ebwe magenda okufunira entabaluganda waliwo kye tuyita akatta mukago mugenda kakolera mu loogi bino byonna byenkugamba buwangwa bukolebwa ewaka balina okugenda mu nnyumba ozaala omwana omulenzi bagenda muzaalira mu loogi nti bakuzaalirawa mu loogi kale ogamba otya divorce wano mba nkomyewo ku Celebrity Track on our episode olunaku olwaleero tulunaku olwaleero back again tulina Kojja Kitonsa ensonga lwaki nina Kojja Kitonsa abantu nga bano we batubangula naddala mu nsonga ffe abavubuka nga tukula nga tulina okumanya ebintu ebimu ebyennono ebitutwala naddala nga ffe bamu tetumala geetwala oluusi bagamba genda kwe wakojja akubuulire kino kyetaagisa ki olunaku olwaleero omukolo gwa Chosen Becky congratulations okwanjula ku lunaku olwaleero ntegeezeddwako nti kuli Masaka Bliss Gardens kwanjula kulidde mu gardens kujja ezimu ku nsonga zigenda okwogerako mu maaso awo tetugenda okuba nga tutangazaamuko omubulire okwanjula kusobola okukolebwa mu gardens nga tekoleddwa waka okay kojja sooka obuuze ku bantu abalabi ba Celebrity Track nze Kojja Kitonsa ojiwa abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi sekubira nze nga bwe kiri bwe nkyogera toliko saidi ankyawa n'onkyawa anjagala n'onjagala kubeera ne bwe batonjagadde kiyambago weewaawo kakati kojja nga tetunabagenda wala nina kyembanyaga confirminga either omukolo guli mu gardens oba guli waka waliwo omukolo gusobola kubeera mu gardens nga gwakwanje kasooke tukonfaminga olwo omusajja wange ali Masaka essaawa zino atubulira embeera nga bweri omukolo guli mu gardens guli waka ekyo ne bw'okuba ekimu batokubye teri mukolo gwakwanjula gubeera mu garden ati guno bagutute mu garden tekisoboka kasooke tufune wano baba kyekiriwo ndi sede kati olina divorce wano mbadde ndi mu kola ya akantu wano concerning omukolo gwa Chosen bye kugenda maaso mu bitundu bye Masaka wenjogere gwoli side wa
ndiwe nyini wano ku blessing bagiyita blessing gardens wano ekyemmanga wa Mbiasi wano Masaka City mu Masaka City naye bannamawulire bakola online bakyatuganya okuyingira bubbirira bubbirizi twagala nti naffe tweyongerayo okukola kumanya ebigenda mu maaso tukwate naffe naye ekyo zeri ebiyingira toyi order n'agamba tebakola ki tetuyingira weewaawo kati omuntu okumusigira ekifaananyi waliwo abadde ampakanya wano nti omukolo bagukoledde waka ne mugamba nti naye ku ground ni omuntu ali e Masaka twagala tutangazeemuko omukolo guli waka guli mu maka oba guli mu gardens omukolo guli mu garden sebo teyagukoledde waka sebo wandisebo nze kojja kitonsa yesebo obuwangwa teri mukolo gwa kwanjula guli mu garden oba kukyala omukolo gwa kwanjula ate era guli mu garden nsonga ki buzibu ki tetumanyi twagala nange obedda njagala kunoonya ku taata wa Chosen Becky atunnyonnyola lwaki omukolo gw'okwanjula gwaba guli mu garden naye nga ekyamazima omukolo gwo gwakwanjula naye era nga guli mu garden wali okirabyeko tekibeerangawo era tekiribeerangawo gwe teweebuzizza kivoola obuwangwa omusajja yesebo kale neyanza muganda wange akonfamiza omukolo gwakwanjula guli mu garden kale banna neyanziza okumpa ku mmere y'omwoyo kale sebo kati tujja kuba tuwuliziganya kati abamawulire baganya okuyingira ba YouTube biki byonna bonna ba YouTube babaganya okuyingira era bali wabweru anti babayise kyobulaba omukolo bagutaddewo olunaku lwakubiri nga tebeetaaga nnyo bantu kale muganda ono mpozi yani Ibura abeera nnyo mu Masaka eyo ensonga lwaki gwe nnoonyeza ali mu Masaka kale tweyanzeege naye tugende wa kojja tumaze okufaminga omukolo bagukoledde mu gardens ekisookera ddala okwanjula kulina kukolebwawa mu buwangwa obwa ddala emanye emikolo egikolebwa mu kwanjula mu abasinga obumanye ebintu bye baleese ffe ebintu nobifaako ng'abakulu ba tetubifaako tutunuulira omwana agenze mu nnono obuwangwa obutuufu okuggyako nga Chosen Becky atugambe engeri gy'agenda ennyo Saudi Arabia yakyuse eyo omuntu asobola okulinnya ennyo ennyonyi ze Saudi Arabia atandika okuyingiramu kalakitazi z'Abawalabu naye nga mu buwangwa waffe Obuganda obwa wano omwana ava mu kasooli yakanjuka y'abazadde be n'abazadde ne baba baayawukana taata waali we yasigala waliwo maama muto oba waliwo maamaani omwana waafuluma amaanyi gonna n'obuvumu n'okuwangaala mu bufumbo n'emikisa giva mu kasooli y'akammwe akewaka kyova olaba okwanjula kwonna ewaka ne baba wafunda watya ne baba wabi batya ne babakola batya bagerengetanya ne basooka ne bakolawo tenti entonotono omwana mwagenda okufulumira oluvannyuma ebbali ne bateekawo weema ezo ze baagala nti bw'anaamala okufuluma obulungi ajja kugenda wali mu weema akole ki abasozi naye nga bali ku mbuga ya waka kubanga tuyina kye tuyita entabaluganda agenda gifunira mu loogi kanga bonga nti bali mu gadi kyeza bataddeyo ka tenti ebwe magenda okufunira entabaluganda waliwo kye tuyita akatta mukago mugenda kakolera mu loogi bino byonna byenkugamba buwangwa bukolebwa ewaka bakuzaala mu maka kubanga entabaluganda taata ne maama ne ssenga be bagigabanya omwana ono omulenzi azaaliddwa bino tuba tuwanyisiganya emmwanyi ne mulyako ne mutuula wena edda emmwanyi eyo yagattanga oluganda era abantu bedda bagikolerangako n'emikago naga nti njagala tutta omukago wafunanga emmwanyi wafunanga emmwanyi eŋŋanda eyaffe nakabala ey'embu bbiri ne bugisusa ng'erimu emiramu emeka ebiri n'okwata omulamu ogumu nono n'akwata omulamu ogumu ne musala nono n'asala omusaayi basala akasaayi wano nono n'asala akasaayi kano ne mukyusa emmwanyi ezo ne mukola omukago mwesalanga bwe muti
kati ebyo byonna buwangwa nze mbale manye mwanye kulya kugayangaye anti eyo ntabaluganda tulina akatta mukago kabamu n'okuyiwa omusaayi tolinvaamu siri kuvaamu mulwakuba nti kati ebintu mubirabira ku fronta page ebintu omuntu omuwala okuleeta omusajja ewaka kyova olaba kugirako omwenge oba kugirako soda kufa abasiraamu ne tuginywa ewaka kibeera tugasse oluganda luli ku luganda lumugenda dugattira mu loogi ebyo binakolebwa nga muli waka yes era nammwe abazadde mubeere ekyokulabirako omwana tafunangamu obusente n'abajja ku mulamwa kati kino kiswaza taata wa Chozenibeki takyaswala aswaza buswaza kino kiswaza taata we mu bataka mwatuula mu bataka mwawangaalidde mu bakyala babaddeko nabo taata wa Chozenibeki agala tugamba nti ebbanga lyonna akulidde bwereere bino tabimanyi awezezza buweza namba ya myaka ebigenda mu maaso takyabimanyi oba olujja lutono ne bwe luba lutono lutya anti nkugambye bw'okizuula nti olujja lutono mweyazike ku kisaawe omwana omuwala amala ofuluma mu nnyumba ng'obuwangwa we bugamba oba bikoledde waka tekisoboka na bino ebintu byonna ebyo tuyita ekkula ly'omwana lijja mu lujja si mu gadeni bino ebintu by'ggwe by'oleeta ffe tulinamu ebyenkizo okuddugaza olujja ebyo muddugaze ffe bwe tuyita ebintu omwana omuwala byateekeddwa okuleetera bazadde be mu bye tumanyi taata byateekeddwa okufuna ne ssenga ne maama byebikulu okuli omutwalo gwa taata okuli gomesi ya maama omutwalo gwa ssenga gomesi ya ssenga ne bajjajja amakulu ago galisiivingirwa wali bw'ogezaako ebintu bino ganti kati nze nga ziyiza ngenze mu gadeni kuba tekukyali kwanjula kuba kukyala tannayanjula ekigeza oba toli waka tenako sina kukyala kubanga era n'okukyala kubeera waka ate ko okukyala ate nno kwamaanyi nnyo n'okusinga okwanjula kuba tosobola kwanjula gy'otakyalanga embaga yebeera mu gadeni kadaali wedding ebyo musobola okugenda everywhere naye bino ebyokwanjula bibiri okukyala ate nno okukyala tokyala na wa taata kukyala wa ssenga gw'otikka obubaka ogende wa taata mugambe titwagala kunaku bweru titukyaleko ewakaawe kati bw'abanga ssenga wa Chozenibeki mu kukyala yeetikka ebbaluwa esaba taata wa Chozenibeki sekajja akyaleyo nga bo bakyadde mu gardens that is fake emikolo bifu kyemuva mulaba nti mmwe mwekotoggera mbufumbo bwammwe bwe tokimanyi nti nno bw'okyaza n'okuŋŋaanya abantu abangi n'ab'emitima emibi bajjira kati ate gwe ovudde mu loogi omuba ne buli kintu kyonna obufumbo bunaayimirirawo kitegeeza afulumye mu loogi ate kati gwe gardens ziba naki ziba namaka bisulo ze loogi si bisulo kiteekeko avudde mu loogi era entabaluganda bagikoledde mu loogi mujja kwegeziwaza mbu hotero kyeki kyeki teerako omuntu ali e Masaka ategeere nti omukolo gwa Chozenibeki bavudde mu loogi tobuzaabuza bannayuganda bavudde mu loogi mulwakuba muti okwogera amazima neffe bino ebintu ng'abantu abakuze emyaka tulaba obuwangwa busaanawo kati nnenya n'aboogezi b'emikolo sente mmeka ezo zebakuwadde okuttatta n'ekitiibwa kyo omwogezi w'omukolo asooka kuyiga bino bagambe nti olina bwezi busungu ku muntu ani abantu oyogera nga ataagaliza ni gwe nnina nedda nina busungu ku baateeseteese bano Chozenibeki bayinza obba baana bato basiru tebabimanyi bayinza obba baana bato nga basiru bino tebabimanyi nammwe abakulu nze kitonsa nonyambaza ekkanzu nontwala mu gadeni kukwanjula mba nnina amagezi olwo bwakojja bwange buba bukola nze mbadde mu gurupu ya Chozenibeki ku mukolo wabadde mu gurupu kasa nalaba nti biri eyo bwe bityo ndagewa n'obivaamu sisobola
kati ebbanga lyonna lyemmaze bannayuganda abantu bange bonna nga mbasomesa obuwangwa nga mbasomesa embeera nga bwetambula nennono gwe ngonkeza ku makya ntuuza mu gadeni nti tuzze kwanjula no abagenzeeyo sibanenya muyinza obba mukikoze temukimanyi sijja kubanenya mugenzeeyo temukimanyi naye omwogezi w'omukolo yenna asooka tegeera nnono mwagenda kwogerera mukolo watuvaawa tukotuddawa kyaza kubakkidde awo oyo muzzukulu wange wa muntu mbwe ajja kunnyonnyola okwanjula kubeerawa era kyemanyi kisi yakoze omukolo guno mumugera ne muwoza simanyi leema yanoonya ennyumba leema yagenda mu nnyumba era yali nnyumba bayira ejjudde obulungi ne bakoleramu emikolo gyonna kyozeni beki ne beyandige nti omukolo gugenze wa taata wange muto ne beyandige nti omukolo gugenze wa jjajja wange naye nga bwawaka entaba luganda yonna eva mu kasolya taata yandisitudde ekimyu n'amavi najja naawe omukisa omukolo ogwo nga guva mu nnyumba ejjudde kati guno guvaawa muloogi mulwakwa mugenda kwefuuma ti nedda bavudde mu hotero. What's the difference between lodge and hotel? What's the difference? Bisulo. Kati kojja gy'oyagala kuddira nnyumba ya taata wo gikompeyalinge ne woteeri byanjawulo towemuka sisobola era tokiwolereza nako sisobola kiwolereza bannayendeka nze gwola gwosobola okukikola n'ogenda n'oteeka tenti mu woteeri mu loogi n'ofuluma mu n'ogenda wali n'ogira omwana afuluma mu nnyumba ya taata abeerera omwana afuluma mu nnyumba y'abazadde be era ne bano abavubuka abato mukole nnyo nze yensobyo osobola oginkozesa nze nava wano nga ngambye omukyala gwe nasambika nti njagala ombuulire ewammwe wa nanga nti waffe wala nnyo tusakoleyo omukolo konze tubeeko bye tufunza nkujja wamu yali agala kukolera eno ngayagala nakufuna wasiba kumpimpi wasenga nibwa taata wo gyali nti ye nibwa nti no twali bagukola mu gwa 8 nibwa nti katugende mu January basooke bakole waka ngo paka waka oyo gwe bayita omusajja kino kikoleddwa kiweebudde ki anti kino ekikoleddwa kiweebudde Obuganda simanya ani yabaguziza certificate za Buganda simanya ani yawadde map ya Buganda simanya ani yabawadde kifaananyi kya Ssaabasajja simanya ani yabawadde kifaananyi kya Nnaabagereka nga mugenda fuluma mu loogi mugenda ekifaananyi kya Nnaabagereka mu loogi nga saagala weefuula ataategedde ntegedde amagezi gazze kojja ojja kungamba nti hotero kyeki nandi kale tugende maaso kojja ani yabaguzizza maapu ya Buganda ani yabaguzizza ekifaananyi kya Ssaabasajja kati wano tutunuulire n'emmengo eri concerned ku kino ekigenda mu maaso mu kumalawo Obuganda kasuze katya aleeteddwawa kasuze katya omuzigo bagenda gujjawa mwe bino ebintu mubirabanga ebyokusaaga naye Uganda efa ate erimu abantu abakitaddemu omukono okutta obutattana Obuganda okuttattana ennono kivamula nti Ssaabasajja takyalabikira mbudde butuufu mengo beekolera bye baagala ogwo omukolo ne muguwandiika mu kitabo ky'Emmengo mugusazeemu basa ogusazaamu ate teeka byonna ebitendo ebiyimirizaawo omukolo tewali kikoleddwa ababoogezi mubakubemu ebituli abagenze ku mukolo kaasuze batya bugenda muyingiza mu loogi kabbo ka muwala afuluma wa mu loogi oba byonna tobimanyi anti oli matovu ow'embalala kabbo kamuwala kagenda kajjudde kagenda fuluma wa mu hoteri bateekwa ate woteeri ki nagala kya woteero kimenyewo there is no difference between lodge and hotel lodge hotel
same hide out chekiwage kabbo kamala kagenda kuyinga naye Uganda erina obwavu ekikozesa kino kyonna bwavu kubanga n'omwogezi ajjudde n'omwogezi omulamu n'omwogezi omutuufu tasobola kwogerera ogwo mukolo kubanga amanyi emikolo nga bwe gitambula balina okugenda mu nnyumba ozaala omwana omulenzi bagenda muzaalira mu loogi nti bakuzaalirawa mu loogi oluba nti kojja ayogera bubi kati kino nange nsirike mudde waka abatereze mwasuubizza nange nsirike nange nsuubira kusirika kale newankubadde byenjogera bibi ayagala nkyawe nze ku buwangwa bwange nkyawa nti omwami bakuzaaliddewo nze ku nnono ya Buganda nkyawa toyogeza ekintu kyenandikulaze nesijja kikulaga okukakasa nti Obuganda bundi mu musaayi nandikikulaze kino ki ekyo ki ngawo ya Buganda kikintu kyokka ekindi mu musaayi kati siiza kitunuulira nga kisaana bino byogera mbijja ku mutima kyogamba nze njagala Chosen Beki abeere ku lujja nze ngenda omujjako omuntu yandigambye kojja kyakoyogeza ttima na butaagaliza nze nandyagadde Ssekajja aleme kuwasa nze nasinga omuwagira ng'afunye Chosen Beki kuba nali manya agenda tutambulira mbuwangwa nga bwe butambula ng'omukazi namba emu ayomba musajja musiraamu oyombera ki oli awasizza mu busiraamu kiryokke wano mukyayiddewo Ssekajja omukyayi era bw'oba nga bakudrivinze ne bakusuza mu loogi n'ogenda n'oyanjulira mu loogi oli musajja n'ekitundu you a man and a half omusajja ajjudde nze oba tundutundu anti bw'omugamba omusajja n'ekitundu aba ajjudde ate n'ekitundu kati pozi ng'ogamba nti kitundu kya musajja anti kyekyo omusajja n'ekitundu sirikota aba ajjudde nnyo mugambe ekitundu kya musajja kitundu kya musajja kati nzirayo ku famire ezaala abaana ba tudde ku famire kati nammwe temuyinda bakigenda mu maaso kale tetujja banenya kyekiri kyenakugenda tbayinza obba basiru bato kuba atategeera atamanyi ebintu bigenda mu maaso aba musiru bato kubanga nze taata atugamba ekintu kyokoze kya busiru okyali mwana muto bwona okula ojja kukiraba nze olunaku lumu nakeerako ku makya neneebuuza nti abazadde abalala mu ggwanga lyonna bafuna kadde ne baddamu ne bajjukiza abaana baabwe engero kwe twakulira ti omusajja taliira mu seppiki bw'ogiriiramu towanvuwa kikwataganira n'obutonde bwo bakusomesanga mu lulu naye nga tisiga ntowanvuwa ng'otya omusajja tatuula ku ssiga omwana we tatuula ku ssiga omusajja tutuula mu ffumbiro bwe bafumbira emmere ekusanga awo emmere ekusanga ku dayiningi bikwataganira omusajja taliira kusaanikira kya bokisi buyonjo kwagenderako n'okugereesa okulala omusajja taliira kusaanikira kya bokisi bwakiriyako tawasa bakubirizanga nti omukyala yakugabula sigwe kwesaavinga nze nsobola otuuka ewaka nga omukyala tannatuuka ng'enjala ennuma nenkyusa nengenda nerya mu woteeri because omukyala alina okukola ki okunzijulira anti bali bajja kugamba nti this is a modern era kati kyova olaba nti obuwangwa buddemu busomesebwe lwaki temwettanira bisaakaate saakaate kyanamama abaana mubatwala embisaakaate omwana eyayita mu kisaakaate kino takikola naye omwana eyakula kiwawawawa bebakola bino gweŋŋamba otya nti olw'obusente bwofunye ogenda ku drivinga n'abazaddewo bajje ku nnono gwe taata n'oyambala ekkanzu n'ogenda ku mukolo gw'okwanjula ogwa muwalawo nga guli mu loogi ekigambo loogi nno kikalubyemukko ate kitya kale gwe mbulya bweyagala okimenyaamenya mugaddeni kyogaba basuze mu tenti simanyi gwe mwana wo n'afuluma mu loogi n'omuzaalira mu loogi nkubuuzizza bino ebintu biddemu nammwe aboogezi mubeere siriyasi muleke buuza twaba tuwadde obusente mubisibwe mubeere siriyasi
mwe mutatta n'emikolo gy'abannammwe n'okeera ku makya n'otawabula baana abo tewagenda mu miitingi olw'okuba oyagala anti nabo baba n'amaalo ayagala okwogerera ku mukolo gw'omuyimbi muyimbi kingoogwa muyimbi kingo professional yekka excitement ye mukozesa kino kyogamba nze kino saba ensulamu ekkanzu nengenda ku mukolo gwa Chosen Becky tegweyongerako valiyo gwe gweyongeddeko lwaki nakiganye butagaliza kale kansigaze ekitiibwa kyange nga kkojja nti nategeera obuwangwa n'ennono n'ogaana okgenda neme kusobeza mu bantu bangi nze kamba omu omusiru mwe bataata muli bagezi mugenze mu loogi ne mwanjula divosi bino ebintu gwe kyabirabira kungulu kigazi nga ffe nga tutunulidde n'omunyankole tasobola kikola tasobola ate kankuwe teri muntu alispektinga buwangwa bwe nga munyankole kati omunyankole noba wamuzaalamu nga nze navaawo nengenda nenzaala omwana mwankole bwe mmala okukola obuwangwa obwaffe bakola obuwangwa bwe bukojja eri nabadde ku mukolo gwa Haji Kabuuti. Kabuuti yawasa omukyala Munyankole. Kabuuti Wankima muganda wange naye ekiseegerwa. Nakola omukolo buli kimu ne kitambula Kabuuti gwe manyi. Kabuuti cough syrup. Kabuuti manyimu weekend yonna gye nagimaze. Era bakiddawo yabadde omwogezi w'omukolo ogwo. Njagala omubuuze bwe bagenze ozaala omwana bamuzaalidde mu loogi. Njagala ofune akadde okyaze ku bantu abamanyi bye bakola nga babakkiddaawo. Mwe mukyaza aboogezi b'emikolo mukyaza beekoppa beegomba babakkiddaawo. Naye njagala mbe nga bakkiddaawo. Mukyaza mu bantu bakkojja. Mbanji atulunyeko ku bakkiddaawo. Oyinza oba ali ku mukolo. Keberako. Kansooke noonye wano bakkiddaawo. Lwakuba abeera busy. Abeera busy. Mwe mukyaza bakkojja, mukyaza beegomba bakkojja Kitonsa. Okitegeera? Leero ayinza kuba tali busy. Okitegeera? Anko bakkiddaawo. Ono divorce matovu wano ndine kojja Kitonsa wano. Osiibye otya kojja wuno muuzeko. Muzzukulu wange. Kojja Kitonsa. Oli otya munnange? Munnange gyendi luli nakulengera bulengezi. Nga nziruko olwo. Era olwamala ndowooza okumensioningako taddamu kulaba. Bannange nalinako we nalindaga. Oli wango nga oli ku mukolo? Ndi ku mukolo nabbingo wano. Kaakati waliwo akabuuzo ke twebuuzaamu katono. Eriyo okwanjula okubeera mu gadeni. Ewaka tugendayo ne tukolerayo omukolo ogw'okuzaala mu nju ya taata. Oyogedde bulungi. Kati bwe bamala okukola ogw'okuzaala mu nju ya taata ne maama. Kale munnange tweyanzizza. Kale kojja. Nkunoonya anko. Tujja kulabagana. Nawe obeera busy. Kamuwali nnyo. Kale baaba. Okitegedde? Baba balina osooka okuzaala akakwakulizo kali. Kati ate tebamuzadde tenamanyi nti bamuzadde waka. Anti kati kyekiri kyenkugambye nti singa omukolo guno gubadde nti no balimaze bulungi nnyo okuzaala. Chosen Becky tasobola kubeera nga kuzina essaawa bali mu kidaala. Tekisoboka. Essaawa ziri 7. Abako bayingira buyingizi. Kati kankubuulyeko kino nakyo kitegeere. Nga bwakugaye bakkiddaawo biri bisooka n'ebiggwa byonna ku ssaawa nga 10 ne bwe mujja ku 10 ne 12 wewaka wabeerawo tenti na buli kimu ne kikolebwawo. Video zonna zitambudde ne tunakolako video y'ewaka. Teriiwo kati bano tebaategedde kyakkola. Tebaategedde kyakkola. Kusooka waka. Kati kankubulire n'omuntu omutuufu okikola basooka kukuzaala ate singa ku lwokubiri okwosala ne mala bino okuzaala then ne mutuuka mukola ki
nemudde eno mulungi kankubuulire omukisa gwonna guva waka kyova olaba nze ebiseera ebisinga emikolo gy'okwanjula bwezze embeera wasinga ekyamazima kiri nti basobola ottema ebitooke byonna ne babimalawo bulungi nnyo nga balina banoonya bate bannange kati kiikyo kyennyini bakidda wakugambye okuzaala munju bazaalira mu nnyumba kati gwe mbuuli ekyo zeribeki waawo Masaka mu buddu Masaka mu buddu kati bwabanga Masaka mu buddu okwo tekuliiko omuntu yenna ategeera kumanya nti tulina sooka eri bino ebintu ate birabanga ebyokusaaga naye kintu kuzaala muntu gwenze ng'oli musajja ozze ewaffe kintu kutwala mu nnyumba wali kuzaala oba ofuuse mwana obulombolombo buwanvu obulombolombo bugazi obulombolombo bugazi okitegedde so bana abatulaba tubadde tu highlightinga kulaba gwasuubira okukola omukolo bino tetubikoze nti oba tulina gwe tulwana abasinga mugenda kufunamu ekyokuyiga bw'oba bubadde n'enteekateeka yonna egamba nti ngenda kubanga nkyaza omwami wange oba okwanjula ng'osuubira kutwala mu garden ekisookera ddala omwami musooka waka in case wanga waliwo si kusooka waka mugenda waka eri mufunirayo bintu waliwo batuuka okubanga tuli mu kulya kyekiyinza okuba nga kyaganye kyozembye kutwala omukolo ewaabwe kuba waabwe nalabako olumu nga kompawundi nnene kyekiyinza okuba nga kyamuganye bwewanga gwolaba okutuuka otwala omukolo mu garden nze ndowooza maama wakyozembeke ntaasozimbe kabeera wamu babeera wamu simanyi naye kati kyekiri kyembagamba bwe oyagala ekitiibwa kikole wamu oyinza oba wamuswaza otwalawo abantu naye ewaka tebaswaza ewaka nze waffe kati kankubuulire nno emikolo gy'okugira giri bwe giti emikolo gy'okwanjula giri bwe giti waliwo tayimu y'ekijjulo senga wagabulira omukenkoko ogenda gigabulirawo muloogi waliwo tayimu y'okubeera nti nno kasuze katya omutwalawo guza omuzigo bagenda guzaawo muloogi divorce loogi tewasa loogi tekyalibwamu loogi teyanjulibwamu emirimu egyokolebwa mu loogi mugimanyi mwena muli bantu bakulu temuliimu kwanjula ensonga muziwulidde bulungi nnyo tukyatambula ffenna tutemaatema ate gino emyezi gye tugendamu gya mikolo funa akadde kyazaba mulowako bwe mukyaza bakojja muleeta baba we mula kubayigiriza kwegatta somanyi kubayigiriza kunyeenya biwato stupid ebyani atabimanyi ayetaaga kojja kitonsa okwongera okumanya kubisinga ebyani atabimanyi enamba y'essimu kojja mbunjigirize mukyalawo bwakaaba ng'oyingira ebyani atabimanyi divorce nawe osobola byeyigiriza nawe kati kambabuulire sex bwongo moment sobira ne mukazi wo nga n'akaaba ekintu ng'ebbanga lyonna ly'omaze takikaabanga naye mudu mw'omusanze nga kyalina okukaaba kati byonna tubibasomese busomesa ebintu tujja bibabuulira mubimanyi katonda yabawa akatiba akabikola akabibumba mukakozese tujja babuulira nnono na buwangwa bye mutannayiga for more information kojja namba y'essimu waliwo abali eyo nga 9 10 2 kati sekajja yagenze ati eyo nga tafunye na ku ccupa wadde no mwayi ccupa anti nze omuntu wampita ku bridal shower ye muwe ccupa muwa omukyala muwe enkumbi n'akatiiti omwami muwa eccupa package yonna ejjudde ngeri complete n'omukyala ne muteeka wali eri ku ka national water mpola mpola byebintu byembawa byokka ku bridal shower era ezo sente ze mumpa kyenkana nzibaddiza introduction ogenda genda ng'oggumidde
awo nenzija ku mukolo gwo ne mbabuulira nti mu bantu bano abazze si bonna nti babaagaliza obufumbo mulimu abatebabaagaliza omanyi sitaani muntu byebyo anti nabino kambikubuulire sitaani muntu simpewo yenze yeggwe y'oli ziza sitaani tutambula naye sitaani atudde atusonyiwa busonyi tuli ali muffe kyova olaba Chosen Beki babadde mu courtship mu date ne Sekajja tewali grudges zonna ziriwo okutandika n'enkya bayinvitinze sitaani kubana abazze muli bonna si bamalayika sitaani mwali mu bana abazze era obufumbo gatandika okukola bumenyeka balina kukola batya ekyo kyalulala nze kojja kitonsa 07591002 kale mbeere bulungi banna twagaliza olunaku olungi Chosen Beki and Sekajja we wish you the best mufumbo bwamwe mugendamu enkya kukyala kwa Kalo Nantongo ndabye wano gundi tebanaba kumpa kaadi ojja kugenda ewa nakuzira abantu bakambwe oli mukwano nnyo gwa famire ya Misa Kisemakula ate be bakiri nakuzina abantu bakambwe ojja genda somala gayingira nange gwe gwambadde ate Kalo Nantongo ankoze bubi twayogera wano nga bakamproposinga nandaga nti ndiwa naye kaadi nze nzirabyeko sinakulaba kadi ndera ngimufuadize Kalo Nantongo anti bino kagambye ate ogwo omukolo Semakula agulimu ate musajja mukulu kati ekyokukola akimanyi era takoze ensobi obutagikuwa takoze ensobi ayinza obba akuyitidde ku kinene ayinza kinene anti okukyala okumanyi kwa numbers ayinza obaga nti mujeyo n'abantu nga 15 mwaba atlist nandibadde driver ate awo wavaawo ekitiibwa kye bakuwa tosobola kuba driver naye gwe wakutegeddeko okukyala Idasi yaŋŋambye nadde ngina omukolo gwemala nga tebajja kubaawo kaadi yasibampadde eyo bandipadde kaadi yo okolanga nze mbeere bulungi mweraba